oluganda ngenda kutuka ne Cephco. Tebiggwanga nasumulula edduwa zange engeri edduniya eno oba ensi gye tulimu bwe constitution bweri nti temanyi bya bitabo ebyaffe bye tulimu ebyedduwa n'emisango n'egiteekayo n'ebifalensi nzina ezikwata Cephco n'essaawa eno osobola omukwata muwakanamu mukwate kati ba TikTok atukirize Seka ayogere sikyo omanya abasajja abakulu baba boogera abaana abato basirika sikyo bambi gwagobye osinza amugobye omanye omukulembeze obayogera tivi zonna zikyuka si bwe kiri ani amaanyi gasigala g'amaanyi ote tumumanyi. Ladies and gentlemen, one more time say yeah. Seka Umar kati kanso tomu yimirira ku mukono guno n'akakyala akalungi wano makati kwatira Seka omuzindaalo ng'ayogera kano kamukwatira omuzindaalo tomu jangu wano beera ku gaadi gwe bawunsa wa Seka n'akakyala akalungi yogera. Aywa abaganda assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulyewe mugamba ali Mubaala atatola salamu namu nkimanyi njiddamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ababa ntiisa nti akasajja tekatuukikako kasajja kakambwe kasajja kunene kulina kulina amasanyalaze babalimba banayidirize ni ize nga bwe mundaba ndi mwangu nnyo ng'onfuukidde mwangu ng'ojja gyendi naye ate ndi muzibu nnyo nga naawe ozze gyendi ng'oli muzibu. Olwaleero ndi musanyufu okulaba nga nzizeemu okubeera wano mulundi ogwokubiri. Mulundi ogwasooka okujja bandeeta bansibye kantuntunu. Omukulu gwe tuyita mukwano gwange ennyo eyali mukwano gwange era omukwano nagumenyawo ku olwo lwa miti yandeeta wano nga nsibye kantuntunu nzigira ku birala yanteeka mu birala ne munyigira era olwo lwe napulokinga omukwano gwange naye ate nkyewuunyisa okulaba nga nzize wano naye olwaleero nzize lwa bulungi bansabye era nenzija mbadde nteeseteese kujja lunaku lulala luli kuba nalangirira bannange nga ndi mu kifo kino ne mbagamba nti ono gwe tulimu si Katemba si Kaliyoki gwe tulimu nze ne Cephco mu mbeera eyo kuba nti ndi munnaddiini ndi nakazadde ate nkubiriza abantu okweyisa obulungi. Buli lwendaba omuntu nga zze ateekamu embeera ey'okwonoona abantu okufuula ekintu ekibi nga kirungi oyo nsitukiramu. Abooluganda ensonga lwaki mulaba nti nawanika mizairo ne mpanika ebbango ne mbagamba nti kakibe ki kalume bitya keetonye kagwake abooluganda ngenda kutuka ne Cephco. Tebiggwanga nasumulula edduwa zange engeri edduniya eno oba ensi gye tulimu bwe constitution bweri nti temanyi bya bitabo ebyaffe bye tulimu ebyedduwa n'emisango n'egiteekayo n'ebifalensi nzina ezikwata Cephco n'essaawa eno osobola omukwata muwakanamu mukwate kati Seka asokenzire Seka sonyiwa twaze kunyumirwa sonyiwa nze nsabye Seka sonyiwa. Mu mbeera eyo mujja kunkyawa abamu mu kusooka oluvannyuma mujja kunjagala nammwe bennyini mukirabanga wano tuli mu maka ag'aba TikTok gaga basereebu bamwe mubalaba ku TikTok
mweyagala munyumirwa olw'ensonga TikTok zenyina n'ebirenda by'owano besirabangabo bulijjo ng'amalaba ku mitimbagano naye omwana omulenzi oyo erinnya eryo lyessaagala kuddingana yali ayonoonye ekigambo kye bayita TikTok. Ziriko abaana baffe, ziriko abantu ab'ebitiibwa, kambabuulire bino muyinza okuba temubimanyi. Kati mulaba essaawa zino bwe muli mu kafo kano ke tulimu abantu ab'olubatu naye tuli live mu bantu bangi miliyoni na miliyoni. Ebweru wa Uganda ne wano mu Uganda baminisita babeera ku TikTok, ba MP ne ba president babeera ku TikTok. Nabalaba oyo omulenzi abajjirayo buno obuli enkoko ng'amukuba ku mmeeza nga mulekaawo. So mbalayirira ngenda kutereeza social media, ngenda kutereeza social media. Nagenda ne mbagamba nti nina obusobozi obujjawo oba obuggazaawo TikTok ne musooka muwakana oluvannyuma mwakikkiriza. Bamuba nga mwakikkiriza mbalayira nga ndi mu maaso gammwe nga sinapa ngenda kutereeza TikTok ebanyumire mugifunemu ssente. Abantu bangi mukimanyi nti emirimu mitono abooluganda, emirimu bwe gibeera nga mitono tulina embeera ekuriyetingawo emirimu ne mufuna ssente nga tuli ku social media oba nga tuli ku TikTok. Nina abantu nga Sansotomu, nina abantu abakolanga bemulaba mu Tooro, nina abantu abazze kulaba nga bafuna ssente naye nga bali ku social media oba ku TikTok. Kati bwe tunaagirekera abantu abalinga omuvubuka ono ne bagyonoona, abooluganda eyo taputa tuba tugise tetujja gifunamu. Nsaba munsekendinge mumbakinge munsembe tusibe Cephco social media eterera. Assalamu alaikum warahmatullahi. Seka samaze yeye Seka ngenda maaso owaayi Seka wodi fada ina byagala okunyumyamu naawe Seka wano wakaawo tulina buli kimu tuli tuti nale njogera linakoserawo godi fada omusajja kennyini Miles Lwamiti yaŋŋamba nenkugamba Miles Lwamiti bamuzanyisa buzanyisa ddiini gy'ataalimu. Nali njogera ne Jona nannyini wano kuba ndudde ne Jona naateze nalwawo mmanya nti nnyini wano. Jona n'aŋŋamba era omuzannyo baaguzannyira wano Lwamiti nga taguliimu. Mbadde nsaba nze sikaana muntu ku ttooka kuba omuntu yenna anyiiga nange nyiiga ne bebi anyiiga nenga enyiiga naye kyembadde njagala okusaba Seka Lwamiti musonyiire ku muzindaalo. Mubadde bantu balungi, tuli bantu balungi naye Lwamiti musonyiire ku muzindaalo wano. Bino ebyammwe noono omwana ajja kumanya legoyo amanye waalina okukoma naye ate kino ekya Lwamiti omukwano okuvaawo mu kigo kitaliimu ekyo kyo njagala ojjemu Lwamiti. Seka nga tanabako okubira ekyo nange kyensaba kulwa mukama wange si wa mataala era John Electronics tabira mu mataala ekyo naye tukisalemu Seka abasonyiweremu ye si wa amanye abasonyiwaliwo naye zinaakulwa Lwamiti kuba ebigatta bingi okusinga ebibaawula. Bino ebiya ne Cephco bemumanyi gye mukwataganira gye mugimu bikimu kyesitole eziri awo bemumanyi naye Lwamiti musonyiire ku muzindaalo sewo. Emirundi egisinga bannange ndi Seka omuntu w'abantu, munnaddiini akubiriza abantu okusonyiwa abakubiriza okwagalana. Era ekisabo ekinsabiddwa naye ng'odipaza olingiza gwe wandeetera akali akalenzi
andi kyenvudde gamba ebyona omulenzi Seka katono nnyo. Omulenzi twakkaanya nanneewakana ate n'akuliza ekyasinga okunnyiiza yakwatira mu kifaananyi ng'aze gwasabye kitegeeza ne tuba kubanga tuli bantu nnyo wali ojja kukwata nze oteekeko obusungu bwonna nze nkutadde mu ddiri y'okusaba okkomera kati bwe yazannya omuzannyo emabega wange nange nagambye bwemwe mumanyi naye wamiti tusooke tumuteekeko x. Okay, wamiti mukwano gwange gy'oli nkimanyi ondaba naye kusonyiye nsonyiire ddala ekyo nkivudde katende bwe nsonyiwa era bwe nkugamba nti sisonyiye olutalo lugenda mu maaso lugenda lazima ndugusa ne mukamawo ne mukama waffe Jona Electronics naye bambi musonyiye ebyo mbivuddeko essimu z'olwamiti nkubira byazisumulula ale Cephco byakalenga erinnya eryo nina vidiyo gye nata ne mbagamba nti nakozesa oluzungu lwesimanyi naye nga nayogera ekigambo ekigamba ti ngenda kukozesa amaanyi ge nnina ag'obuntu n'ag'edduwa omulimu gwe ndimu ogw'okusomera abantu edduwa ti ngenda kukozesa amaanyi ag'obuntu n'aga Katonda naye nakozesa akagamba nti I'm going to crush that name Cephco mu bulungi oba mu bubi. So Seka nga tunagenda maaso mbadde nsaba bulina bulisha cash ajja kwatire ku muzindaalo